tulina ebintu ffe abakyala bye tubanjibwa. Rasul sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omukyala bw'afa ng'omwami we talina kyamubanja, tamuyinaako taabu, Allah agenda mu Ejjanah. Abo balina abaami. So kitegeeza nti ticket ye Jannah tuli awe, like you kind of slip in that ticket to Jannah. Naye abantu bameka abawangaala n'abaami baabwe bana emikwano gyabwe egyo ng'amutunuulira nga ticket ye y'Ejjanah. Era n'enkwata, the way you are handling, you know how you've got your passport and it has your visa and it has your ticket. I want to appreciate that people have different passes. Tegenda mu case. You die. Ticket ne passport omuli visa ebeera mu nsawo eri egenda eri mu kago. No, it has a separate bag. Actually, it has a very kafaako kalina okuba nga kali kumpi nnyo ng'okajjukira mangu, very accessible and all that. So tubuuza abantu bano abatuwasa ababalina, do you ever think about this person? Hopefully he also looks at you in the same way as your ticket, very close ticket. Wajifuna dda wamala, ticket to Jannah. How about going back home n'omugamba nti naye okimanyi olwairo ngenda kutandika kuyita ticket yange? Ticket to Jannah. When you die, omwami wo n'agamba nti nze omukyala wange simulinaako mutawaana, Allah tagenda kubuuza. Because mumanyi nti batumanyi nnyo basajja, kati ebiri mugongo wano ani abimanye? Bikuli wano, ani amanye ebimuli wano? Twabivaako onoonyaayo ki? Omugamba bugambi kebirako wano. These people know us. They come to a point of even knowing that kosirise olabika oli mwavu nakubamwawo ebizike, that the good people kosirise olabika health si nnungi kasise kati obalo. They come to a point of reading us. So kitegeeza nti omuntu ono ku Yomukyaala, omuntu ono mbatakudde tiketi zammwe. Tiketi ezo zetaaga okulabirira ddala. By the way, Ejjanah eno ndowooza Allah teyayagala etukaluubirire, kuba yagitondera ffe. So omwami ono bw'abanga agenze ng'akutegeera mu ngeri gy'akutegeeramu, ng'olumu ebimu tokyabyetegeera naye nga olina engeri gy'olagajjalamu, there is a way we come to a point ngamba yamanyi gy'oli tamanyiiyo, nekyoyambadde takimanyi, oba olya bikigwa omanyi, oba kati twafunye emmotoka abantu beevuga, omwami afulumye ye n'omukyala oba okomyewe bwakka oba somehow buli omu ali ku bibye. Naye omusajja ono nange tugenda kuyimira ku Yomukyaala buli omu awe.